TV tuzze n'amawulire gammwe agali e Uganda. Mwami lumulaba mu kifaananyi bambi mwami Kaggwa Matovu Ramadan abadde oba omuzannyi w'ebina Uganda ng'era amanyikiddwa nnyo mu Zubair family. Omwami oyo bambi mulwadde naye mulaba kintu kyamukwata omukono nekimukuba era bwe twogerera ng'omukono gwe guzimbye gujulira kusalwaako. Omukono guzimbye gujulirwa kusalwaako ng'era yeetaaga buyambi. Omuntu yenna aba ayagala okumuyamba asobola omukontaktinga oba nakontaktinga abazubayi family naafuna bambi obuyambi. Mwami embeera si nnungi, mwami mumanyi mwana musirise azannya, mwami w'akazigo bambi omukono gwe bwe gutyo bwe guli nga embeera ye si nnungi, yeetaagisa buyambi. Akantu ako katandikanga akatulututtu ne kagenda nga kazimba, y'ensonga lwaki nga ali mu mbeera etali nnungi. Katandika mpolampola kati bambi omukono guzimbye era bw'atafuna bujjanjabi mangu kiyinza okubeera nga si kirungi. Era ayongerako n'agamba nti nno akantu kano katandikira wantu we baamugema ng'akyali muto ne mubeeramu akantu. N'agezaako okufuna obujjanjabi naye ekintu kirabika tekinnabeera bulungi oba tekinnatereera. Naye generally obulamu bwa mu biseera bino tebunnyumira olw'ensonga nti nina ekirwadde kiri ku mukono guno era nga bwe mulabye ebifaananyi ebyo ekirwadde kimazeeko emirembe. Era nga mpozi n'amawulire agali e Uganda geeko omukyalo oyo gwe mulaba mu kifaananyi eyalonze omutwalo gwa $. Mu hoteri emu e Kalangala omuzungu yagwerabiddeko omutwalo gwa $, gubalibwamu $35,000. N'agutwala owa maneja ne bakubira omuzungu ssente ze ne bazimuddiza. Bantu bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku nsonga eno ne bagamba alifa mwavu, yakoze kya bussiru. Naye bannaye tetufaananya mitima, ate ssente zobbye si ze zikugaggawaza. Singa abafere be basinga haamu bakirumira ssente, singa abantu ababba obubi nti bano ngeze n'enziba, singa be basinga ssente mu Uganda. So tukkiriza nti buli muntu akola kiki kyaba yakuzibwa ategeera nawa gye yakulira. Omukyalo ono okukwata ssente ezo n'aziwaayo, abamu bamujerega nti ne bwe yaziwaddeeyo omuzungu yazze n'amuwa nnusu kasanvu n'amuwa 50,000 eza Uganda. Bamugamba yali badde azitwala, bano bagamba yamuwadde 10,000, abandi bamugamba yamuleetedde ekikomando n'amuwamu ekikomando, abandi ne bagamba yamuguliddemu akaleega. Kyonna gye kiri ssente yaziwaddeyo, omutima gwe bamugambye nti ssente ezo si zizo, tozibba, zijjize nannyinizo. Buli omu osobola okubeera nga naawe okiraba mu angoyo kyogamba nti kino kyazze kino tekyazze. Tujja baleeterako omukyala oyo ku interview wano abannyonnyole, naye nga omukyala yagamba omukyala mu kristaayo yakuzibwa mu maka nga bagamba tobbanga, toyendanga n'ebirala. 10 commandments ezo oyinza okwesanga nga mu Uganda yonna temuli azituukiriza nga nange muntadde. Akyabagamba tobbanga, awo wayinza okuba bangi nnyo abakikola ne badda ku toyendanga, awo ne tukendeerera ddala. Katulabe kiki ekinaddirira ne interview y'omukazi oyo tugirinde. Naye toyendanga gwawuliriza commandment eyo togibuukanga.